Patrick Makanga ow'emyaka 27 gyokka nga yennyini Bakumpe Farm esangibwa ku kyalo Kindurwe ekabwoko mu Rakai omulimi omukuukutivo. Yasooka kukolera ku ttaka lya kika naye nga kati aguze lirye ku bubwe eriweza yiika 45 mu bbanga lya myaka 6 gyokka ng'akugamba nti buli mwaka oguddako gukira ku gunnaagwo. Mulimu guno ngumazeemu emyaka 6 olwava bwenti ku university nendabawo eddibu neŋŋamba kansooke nno nengiwumuze kuba diguli yange yasooka nagifuna busomesa nenga naye kansooke ndabe kiki ekiri mu kyalo eno nga ndaba mutukubiriza nnyo nabo Bukedde bakugamba muddeyo waka muddeyo mu kyalo muddeyo mu kyalo neŋŋamba kammala okulaba. Makanga alina diguli 2 emu mu busomesa n'endala mu business administration naye nga byonna yabizza ku bbali n'asalawo okukwaza enkumbi nga kati mu byangu oyinza okumuyita eyeebuuzibwako mu by'obulimi olw'engeri y'ensunsule gy'ateekateekamu ensuku ze nga bw'ozituukamu tokkiriza nti twakava mu kyeya. Akakodyo ke kangu nnyo bw'aba abikka olusuku tabikka ku kikolo okufaananako n'abalimi abalala betuze tulaba. Agamba buli lw'obikka ku kikolo oba osembereza ekitooke ekyo ebiwuka ekibiviirako obutawangaala. Ekirala tobikka ku kitooke ekitooke okirekera embuga yaakyo ekisooka osobole okubanga buli sizoni okitematemaku. Ne bwe gutuuka kukussaamu ebigimusa bw'akola nabyo abiyiwa mu mabanga era ng'agamba nti ekitooke tekiriira ku kikolo ng'ekirime ekirala kyonna. Emirandira gyakyo gitambula oluggwa omulabi nga weewuunya kyakola okufuna enkoto ennene nga z'olaba. Teri kintu kiriira ekitooke tekiriira mu mugogo. Kale lwakinjiwa ku kitooke kati obuzibu bakina balimi bannange bayiwa ebintu ku migogo nayiwa ku kikolo kwennyini kati ekisooka obukuta bubaamu gaasi ne bukkaliza emirandira egyo ne gifuuka gya bbulaaka kati ogenda okuyita mu musana okutuuka mu nkuba nga kisiguka busigusa olw'empewo. Makanga bw'amala okuyunja amatooke agamba nti ayiwa eddagala erita ebiwuka ebya Firidan ku nkolokolo okumalira ddala ebiwuka ebya Banana Wilt mu lusuku lwe. Awo ojje n'oyiwawo n'omansawo ku Faradani oba eddagala lyonna ery'ekiwuka naye okusinga nze nkozesa nnyo ku Kafaradani kano. Amagezi amalala gaawo abalimi kwe kuwa ebitooke byabwe amabanga agamala ng'ekitono ennyo galina kuba 15 ku 15 n'okusimba emiti gy'ebisiikirize naddala emituba ssaako okusima ensalosalo mu nsuku ekiyamba okukumira amazzi mu ttaka era nga takkiriza muddo kumiramu. Ndaba nakutandika kukwata temamu ensalosalo ezikwata amazzi. Ekirala teeka emituba mu nsuku abantu baddeyo ku nkola ey'okussa ebisiikirize naddala emituba sigambye ekkedo. Makanga era alimu emmwanyi ekika kya kolono ng'ezimu yagenda azitobeka mu bitooke mu nkola eya mixed farming nga nazo zinyirira okukamala era ng'akubiriza balimi banne okwewala okunoga emmwanyi ento kuba kitta omutindo gwazo. Mu nsuku era yagenda asimbamu ebibala omuli amapaapaali ebikajjo n'ebirala nga bino agamba nti biriibwa bakozi be n'okutundako n'afunamu ensimbi. Alunda enkoko z'amagi eziyita layers mu lufuutifuuti 7 nga buli wiiki zimuwa tray z'amagi 13 era ng'akugamba nti enkoko erisiddwa obulungi yeeyagaza omulunzi. Nina enkoko 7 sofa nonda tray 13 buli lunaku yadde esinga tezinnaba kutandika kubiika tray tugitunda wakati wa 7-5 n'akanaana. Agamba nti akatale k'ebyamaguzi bye weekali ng'amatooke bagakima ku lusuku n'amagi ku faamu saako abo abakwata tenda okubitwala olw'omutindo gwabyo. Kati olusuku nga luno buli mwezi lukola miliyoni 3 ku mmwanyi n'enkubiriza balimi bannange mukuume ebiwandiiko kuba ku mmwanyi sizoni ewedde nafuna miliyoni 22. Ono yasima ekinnya ku faamu ye mwakuŋŋaanyiza amazzi g'enkuba nga ne mu budde obw'ekyeya teyeeraliikirira kyanaawa nkoko ze. Alina abakozi 13 abamuyambako mu mirimu egy'enjawulo nga ne bano agenda abayigiriza ennima ey'omulembe ekiraga nti asitudde embeera z'obulamu bwabwe. Okusoomoozebwa kwokka kwasanga kati gy'emiwendo gy'ebirime egikyukakyuka nakyo kyatandise okunogera eddagala anti ali mu omwaka okuggwako. Omugatte mu nsuku z'omwezi afuna obukadde 3 emmwanyi buli sizoni n'afuna obukadde 22 nga mu kubala okwangu asingira wala basomesa banne bwe baatendekebwa ababadde beekalakaasa gye buvuddeko olw'omusaala. Akuutidde balimi banne obutakoowa kuyiga okuva mu babasingako n'emisomo egiba gitegekeddwa ssaako okukuuma ebiwandiiko ky'agamba nti kikulu nnyo eri omulimi yenna anaakulaakulana.
jjukira nti abawanguzi b'empaka zino 10 abananywa mu bannaabwe akendo bakuwangula olugendo okugenda mu ggwanga erya Budaaki okuyigira ku balimi baayo ate abasatu abanasooka bewangulira ebirabo ebibalirirwamu obukadde 150 ez'ensimbi za Uganda. Ku mulundi guno n'omuvubuka ananywa mu bavubuka bannaakendo wakuwangula ekirabo. Okwetaba mu mpaka zino genda mu ssimu yo waweerereza obubaka owandiike ekigambo omulimisa oteekewo enamba ye y'essimu n'ebyokola oweereze ku 8338.